Nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo. Yusufu Sserunkuuma amanyikiddwa ennyo munnamawulire avuddeyo n'ayambalira General Muhoozi Kainerugaba, avuddeyo n'amwambalira ku bigenda mmaaso ku bibadde bigenda mmaaso eri General Muhoozi Kainerugaba. Gwe mukwano gwange mpuliriza ngenda kuba nga mbikuwa lwaki avuddeyo. Kutegeeza nti oli ku UG Updates TV kw'osinza oba ng'otuwuliriza. Gwe yenna atannatweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola mu maaso n'otweyungako. Abali emitala w'amayanja Qatar, Dubai, Oman, UK, US, abali Saudi Arabia mwenna mbaanirizaako nnyo mubale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Ffenna tubadde tukimanyi bulungi ekigenda mu maaso eri General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Embiranye ezibadde zigenda mu maaso Musaako ng'ayita ku mutimbagano gwa Twitter ogwa akawunti ye ng'agenda apositinga n'okutiisatiisa amawanga ag'enjawulo. Obubaka obutiisatiisa amawanga ag'enjawulo biviiriddeko bannayuganda abamu okukola reaction, okugeza nga munnamawulire Yusufu Sserunkuuma avuddeyo n'agamba ffe tetugenda kusirika nga tulaba eggwanga lyaffe liddirira mabega, n'agamba mu Uganda tulina ebizibu bingi nnyo ebitumala, kyokka obwe tugatta ne katemba agenda mu maaso ku social media owa Chief of Defence Force gw'agezaako ye gw'ayise comedy gw'agezaako okuteeka ku social media ng'agenda mu maaso n'okuwooninga amawanga ag'ebunaayira. N'agamba ekintu ekyo kikoze ky'amaanyi nnyo okuttattana enkola zaffe n'amawanga ago ag'ebunaayira, kyayise foreign policies, kireeseewo negatives, kireeseewo enkola ezitali nnungamu, ssaako n'okuba nga Uganda batandika ogiyisaamu amaaso ku lw'ebigambo General Muhoozi Kainerugaba byapositinga ku social media. Nga ne juzi recently yavuddeyo n'agamba nti nno agenda kuvaayo ayambalire ekibuga kya Sudan ekikulu kye bayita Khartoum abeere ng'akirumbagana singa abalenzi abo abali eyo abali mu ntalo tebalekera awo ku kyokooza ntalo. N'abagamba nti mmwe temulabanga ku lutalo kye lutegeeza, ngenda kubaleetera olutalo mujja kulutegeera. Ekintu ekyateekawo mixed reaction eri amawanga ago, eggwanga eryo erya South Sudan, era ne liwandiika n'ebbaluwa esaba official apology letter okuva eri gavumenti ya Mwami Kaguta Museveni olwa mutabani we John Muhoozi Kainerugaba okubatiisatiisa nga bw'agenda otwala olutalo ewaabwe. Teyakoma okwo, n'avaayo n'agamba awadde ennaku z'omwezi mbale okubanga ba white mercenaries abali mu ggwanga erya DRC bamaze okwabulira ekifo ekyo. We katagirya balina option bbiri, okukwatibwa oba okudduka. Era twebuuza bino Muhoozi aba ategeeza ki? Ye Yusufu by'ayise katemba ne comedy gw'azannyira ku social media n'agamba talina kirala kyaleeta okuggyako okuttattana enkola zaffe n'enkolagana ze tuyina n'amawanga ago ag'ebunaayira. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, ye Muhoozi mu kumwanukula avuddeyo n'obubaka obuzito n'amugamba nti nno comedy wange ku social media mbu asingako ne live bullet, ye Muhoozi bw'atyo waavuddeyo. Ekintu ekyennyamiza bannayuganda nga twebuuza lwaki Chief of Defence Force ali ku lanka ey'amaanyi bw'etyo avaayo n'okusaagira mu nsonga ganga zino ez'amaanyi. Era kyennyamiza eggwanga nga bagamba ddala lwaki aba avaayo okusaagira mu nsonga ezo ate nga information eba yamaze dda ofuluma nga yagenze dda mu mawanga gali ag'ebunaayira ate ge tukolagana nago mu bintu ebitali bimu. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ne gatuuka n'okuwandiika apologies. Waliwo ekintu ky'okulanga ekyokusaaga naye ngeri bw'okikolerako bw'osaagirako nga bo bakimiininga, bakitwala ng'ekintu ekiri serious olw'ensonga nti aba akyogedde eryo lelanka y'amaanyi nnyo mu magye ga Uganda oba mu security za Uganda. Kati General Muhoozi, Chief of Defence Force, okuvaayo n'ateeka katemba ku social media ku nsonga z'ebyokwerinda kiba kikanga eggwanga, si Uganda yokka wabula n'amawanga ago agaliraanyeewo ga neighbour ge tukolagana nago g'aba awooninze, g'aba atutte okulabula. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kutegeeza nti nno
obadde muwuliza mulungi nnyo webale kwekumira ku Yugi Updates TV naye mutegeeza golowooza si kyolowooza ku positi za Muhoozi Kainerugaba z'ateeka ku mikutu gye egya Twitter ng'agenda mu maaso n'okutiisatiisa amawanga. Jangu mu comment section lage gwagala otweyungako mu comment section kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko osandike okuba nga otufollowinga ojja sobola otweyungako mu kuteeseganya naffe mu nsonga ezijjo n'eggwanga. Mbaagala nnyo mweraba.